Amanyi Katonda wa kisa tewali Katonda kye yatonda nti kimalewo obulamu teyakitonda nti kimalewo obulamu because yatonda obulamu bwe yatuwa nga abwagala nnyo. Kino kyobadde oyogerako muleme kuvuga endiima emmotoka tebagitonda ekusuule mu accident ekutte but ekibi kyatuyingira ffe tubikozesa obubi ne bitumalawo. Now mukulu Sserunjogi ne banno abali mu nsi abalina endowooza yo nti ffe olw'okuba weetuli ebinajja mu biseera by'omaaso tebitukwatako ffe twonoona obutonde is incorrect. Si kituufu, si kirungi. Tulina okukuuma obutonde mu nsi yonna. Abali mu ntobazi baziveemu bw'ogamba. Yes, mu nsi yonna. Mu nsi yonna abali mu ntobazi, abatta emigga, abatta ennyanja, abatta ebibira bakikomye baveemu because zino entobazi si ze zitwetaaga. Ffe twetaaga entobazi, amazzi si gatwetaaga. This Lake Victoria si yetwetaaga but ffe twetaaga Lake Victoria for today and for tomorrow. Naye bwe tunaazimalawo amazzi ne gafuukamu flood, ne gafloodinga ne gayingira ne ga evaporating ne gagenda mu Mediterranean Sea, ennyanja efa. It will die. Kakati singa abajjajjaffe nabo beeyisa bwe bati tusanga ennyanja in the next 50 years, maybe 100 years, population around Kampala egenda kubeera millions and millions. Kakati amazzi munaagajjawa already tetukyasobola kukozesa gaba. There is pressure ndozera ebiriyo katugajja Katosi. Kati Katosi naate omunayonoona Katosi. Where are we going to go? So be tough baveemu but ne banaagaaniramu enkuba ejja kutonnya ebagobemu n'emiga gino omujja okulaba obusungu bwa Katonda ng'emiga gizimba ne gifulaadiya nga tewali na nkuba because nannyini nsi ayagala nnyo abalijja naffe nga bwe yatwagala bajjajjaffe ne batoonoona so they should get out. They should get out. Gwe mmanyi oyagala bululu, oyagala political support batonkwe ewaffe baveemu sinagaana bantu bave mu ntobazi. Yensonga lwaki mugambye nti ninako bendabye abantu bajje mu ntobazi nge Rwanda nakikugambye naye bavaamu batya. Let's begin with let's begin with the first thing. It is to save entobazi. Kati muveemu bajja kubanoonyeza omunaalaga but you get out. Dr. Sserunjogi entobazi zaagala nnyo naye wandiika ne babanga tebabanoonyeza omunaalaga South Sudan anti-detention camps. Kakati enkuba bw'etonnya n'efuuka ennyanja, what do you do? Now kati we twogerera egyo emiga nejjula all those places ne zijjula ne zifuuka ennyanja, what do you do? Baveemu now mukulu Munyagwa akozesa ekigambo ng'atandika ekigambo tuleke.